Nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bufumbo bwo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Kubanga bw'anaayingira anaatereza ebyakyama, ebyayononeka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabeere waayimirira agambe haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya erya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to on tomorrow, a wave tossed in the buvunaanyizibwa bwo okugaaniranga amatuugo n'omutima gwo. Touch my soul, touch my spirit, and make me whole. Touch my body, touch my soul, touch my spirit, and let me akuyimba buyimbi kyokka naye osaanidde okusinzibwa. Era Mukama kye kituleese wano mu ttuntulire olwaleero Mukama. Era Mukama kye kituwanisa emikono gyaffe mu bbanga. Tetuwanise emikono gyokka n'emitima gyaffe tugiwanise Taata. Si mitima gyaffe gyokka gye tuwanise n'ebigambo byaffe bikitegeeza bye twogera ebiva mu nda yaffe Taata. Obumwa bwaffe buga nti osaanidde, 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 osaanidde okusinzibwa Mukama. Ye gwe tunaatyanga, ye gwe tunaasinzanga, ye gwe tunassangamu ekitiibwa Mukama. Gwe Mukama ne watali gwe twali Mukama mulala, gwe Kabaka ne watali gwe twali Kabaka mulala. Oli maanyi ne watali maanyi malala, oli buyinza ne watali buyinza bulala Mukama. Ekitiibwa kikyo Mukama, obusobozi bwo Mukama. Ani Katonda mulala gwe tunaatyanga okujjako gwe. Ani gwe tunaasinzanga okujjako gwe Mukama. Ani gwe tunassangamu ekitiibwa Mukama. Gwanga kyeddala Mukama wange Taata, Kabaka kyo mulala atali gwe Taata. Gwanga kyeri tali kusinza Mukama, gwanga kyeri tali kugulumiza Mukama. Maanyi kyamalala gatali maanyi go Taata. Buyinza kyobulala butali maanyi bo Mukama, buyinza bo Mukama. Kubanga kyandi kuba ndi ffenna ku lunaku liki tugwanira okulabikako ku Kristo alisalira emisango. Saba tukusinzanga, tukugulumizanga, tukusama ekitiibwa Taata. Tuga nti osaanidde gwe Katonda Ibulayimu wa Isaaka era wa Yakobo Mukama. Ye gwe Katonda Mukama, naye watali gwe twali Katonda mulala. Ye gwe Kabaka, naye watali gwe twali Kabaka mulala.
oli maanyi ne watali gwe tewali maanyi malala, oli busobozi ne watali gwe tewali busobozi bulala, yegwe kitiibwa ne watali gwe tewali kitiibwa kirala, yegwe future yaffe Mukama, yegwe maanyi gaffe nga tuli bannaffe Mukama, oli musana gwaffe Mukama nga tuli mu nzikiza, oli mmere yaffe nga Mukama enjala etuluma, oli bbogomo lyaffe wakati mu mpewo Mukama. Wulira abantu bo Mukama bakusinza, bawulire Mukama bagulumiza, bawulira bakusama ekitiibwa Mukama, bawulira boogera ku bukulu, bawulira boogera ku linnya lyo Taata, bawulire Mukama abantu bo nga bagulumiza gwe Mukama. Taata gwe Mukama, gwe Kabaka, gwe Katonda, ye gwe Katonda Ibulayimu wa Isaaka wa Yakobo wa ye gwe Katonda yaliwera lula agenda okubaawo, ye gwe maanyi gaffe ne watali gwe Mukama tuli banafu. Weebale Yesu omulimu omunene gwe watukolera ku musaalaba e Gologoosa, weebale gwe yakkiriza Mukama wange Taata n'ogenda ku musaalaba ku lwaffe, weebale Mukama yassa emikono gye ne wakomeramu emisumaali ku lwaffe Taata, weebale Mukama wange gwe Taata, oli Kabaka bakabaka, oli Katonda abakatonda, oli nannyini guno ibuyinza, oli kitiibwa kyafatira obusobozi bwaffe Mukama. Ani Katonda okuggyako gwe Mukama, ani maanyi okuggyako gwe Mukama, yeggwe ayayogera Mukama wange amazzi ne gadduka, yeggwe ayajja ensozi zakulengera ng'ojja ne zidduka, yeggwe yeggwe ayatwagala nga tetunakwagala, yeggwe ayatumanya nga tetunakumanya, yeggwe ayatulonda nga tetunakulonda, yeggwe ategeera n'okusinga abalala bonna bwe batutegeera, yeggwe ategeera n'okusinga abalala bwe bategeera. Oli maanyi gaffe gwe Kabaka, oli kitiibwa kyaffe gwe Katonda abakatonda, oli nannyini gunayibwinze Mukama, ewatali gwe tewali Katonda mulala Mukama, ani ankwenkana gwe Kabaka ba Mukama bakama. Wulira Mukama abaana bo nga bakusinza, wulira Mukama abaana bo nga bakutendereza, wulira Mukama abaana bo nga bakugulumiza, wulira Mukama abaana bo nga bakussamu ekitiibwa, wulira. Yes, Lord. Baba Mukama, Katonda gwe yatonda eggulu n'ensi, yaliwera lula agenda okubaawo. Owulire eddoboozi lyaffe nga tuli mu maaso go, okkiriza okusinza kwonna n'okutenda kwonna Mukama okuteekeddwa mu maaso go, era nga bwe wasuubiza mu kigambo kyo nti okka wansi mu matendo g'abantu bo, amatendo gabeera gakuleeta okusinza weekubeera kukuleeta. Nsaba Mukama okutendeza n'okusinza ebiri mu kifo kino ne mu mitima gy'abantu ku ssaawa eno Mukama Taata bikuleetenga okka mu makkati gaffe gwe Katonda, era bwokka Mukama tumanyi nga wabeerawo enjawulo, tumanyi nga wabeerawo enjawulo wozze, tumanyi nga wabeerawo enjawulo Taata wootuuse. Kati mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi ng'omubaka w'eggulu era omuweereza wa Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi, olw'ekitiibwa kya Katonda ekiri mu kukka mu kifo kino, ndagira buli maanyi gonna aga Setaani zingako ebibyo, amaanyi ga lubaale, ag'emisambwa, ag'ebiteega, ag'endwadde, ag'obwavu, ag'amabanja, ag'obugumba, ag'okulemererwa, ag'obutafumbirwa, amaanyi agalemaza, agagayavuwaza omuntu, ag'obwavu, na buli dayimooni yonna, oba bakusindika busindisi, oba weereeta weka, oba oliko endagaano, oba toliiko ndagaano, mu linnya lya Yesu Omunazaalesi nkulagira, ngamba gwe Setaani n'emizimu gyo, emisambwa, amayembe, abacwezi, abarangi, ebipali, mu linnya lya Yesu Omunazaalesi ndagira buli muzimu zingako ebyo, vakulamba omukazi, vakulamba omusajja, vakulamba omuwala, vakulamba omulenzi, vakulamba omukazi, ngambye vaal, genda mu nsenyi enkono mu linnya lya Yesu. Buli aliwo nteeka emikono waggulu. Katonda gwayinza n'asaasira, oyo yazze ng'ali mulwadde amaanyi ng'agawonya Mukama gamuwonye. Taata bawonye oluvannyuma lw'ogoba emizimu, dangira okusumululwa Mukama amaanyi go leka gake mukadde kano Taata ayazze ono ng'ali mulwadde leka awonyezebwe, ayazze nga asibiddwa leka asumululwe, ayazze nga muwambe leka ateebwe, ayazze nga atabuddwa tereeza ebirowoozo bye, ayazze nga alina amabanja sasula amabanja ge, ayazze nga yasiriwala mugezi waze, ayayavuwala mugaggawaze, atalina mulimo muwa omulimo, ayakwatibwa leka ateebwe, atalina mulimo mulangirako omulimu gufuna, ayagala obufumbo asabira obufumbo mulangirako ekyamage
ekyokero ekyobufumbo. Mukama wali abakoye emizigo taata bayambe bavunisa emizigo bawa amayumba agaabwe. Wali abagala ezzadde bazaaza abaana wali bagala okutambula amawanga batambuza amawanga. Taata sebo gobo kikola kikole Mukama kikole taata kikole sebo kibakolere mu linnya erya Yesu. Kubera Yesu engalo nga zamwanguka. Hallelujah. Wetulireko mwana wa Mukama. Bikkula Bayibuli yo mpulira njagala kubuulira olwaleero. Bameka bajiridde enjiri nga leero wajiridde enjiri. Wajiridde enjiri? Okakasa wajiridde enjiri? Bw'oba wajiridde ebirala byonna byonnyezebwa olwaleero butasobola kubikola naye enjiri yo njirina mu linnya erya Yesu. Lwaki njagala nnyo okubuulira enjiri? Bayibuli ega nti enjiri ge maanyi ga Katonda okulokola n'okukyusa buli muntu yenna agikkiriza. Enjiri ki? Siwulira, enjiri ki? Maanyi. Gwe tewalisobodde kubeera wano singa teyali enjiri. Enjiri yekutuuziza wano. Wali muzibu nnyo 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 nnyo. Singa tukuwa n'akazindalo gwe otubulire kyewali tuyinza n'okuddukira obwereere. Naye mu njiri mulimu amaanyi. Terina gweremwa. Ekyusa bakkondo, ekyusa abaali ababbi, ekyusa abamalaaya. Enjiri ekyusa abaali abasamize. Bameka bali wano nga wagendako mu ssabo kandabe emikono walinnyako mu ssabo anti obalaba abo bonna baali bakasitooma. Kasitooma kiki ekyabakyusa bakiyita batya? Siwulira, ekyabakyusa bakiyita batya? Bameka bagendako mu bbaala? Abo bondoza bangi ate. Wanika mukono gwo tingulabe nga wagenda mu bbaala. Kati ani yali asobola obbajjayo abo? President Museveni? Poliisi? UPDF? Wembule yali asobola obbajjayo? Kiki ekyabajjayo? Bakiyita batya? Kyogere nkyulire, ki ekyabajjayo? Njiri. Ono mwana wulya omuwala yimirira bakulabe. Oyo omulaba oyo teyali bubeezi malaaya yeetunda. Eryo eddaala yali yitako dda nga ye siniya kapiteeni yagabanyamu ndi gwe twala oyo gwe twala oli kati gwe twala oyo gwe bakumaze ogira owummula kati gugenda noono oyo nga yabagabanyamu. Yali senga waabwe bw'amala okubagabanya babatwale naye ne bamutwala. Obiyita byakusaaga. Kiki ekyamugjayo? Wamanya bwe ki ekyakugjayo mu bwamalaaya? Njiri yamugjayo okubira Yesu engalo. Njiri yekyusa. Ono Pastor Paulo uno Mandwa yali musamize. Oli gwe tugambye obwamalaaya teyabukolera Kenya, yabukolera wano mu Kisenyi. Kati ababa bwepankiramu naawe akyabulimu ng'oli muyiga, oli mu kuyiga buyizi, oli mukola akola ebikolemu, oli mukola ono bye yakola akoledda n'abikoowa. Kati gwe weegezaagezamu bye weegezaamu tobitegeera. Yesu ayajjayo oli naawe akuggyeyo mu linnya erya Yesu. Pastor Paulo yali mu ssabo. Yesu gye yamujja. Buuza akune nti gwe yakujjawa. Muge nti bijjeemu ensonyi gwe yakujja luddawa. Ozannya n'okuzannya oyo gw'otudde naye. Oyo lwakusirika silent bana yennyini oyo nga yakuteereddeko sitoola otya. Oyinza okuddusaawo essimu yo nga gendi nze nabbanga masimu. Muga nti Katonda nge gwe natudde naawe. Tomutya nnyo kati yalokoka. Mukubire Yesu engalo abalokola. Omwana omuwala omulenzi yamira nagandi nze nabbanga mmotoka. Tumugamba eki kinagandi tewali mmotoka yali ennema kubba. Ninga yalokoka. Bannange Yesu alokola. Yesu akola ki? Ate takoma kulokola n'okuwonya akola atya? Era gwe yamukkiriza nga omusembeza mu bulamu bwo yongera omwekwate nga bwe yamala okulokola n'okuwonya agenda kuwonya mu linnya erya Yesu. Mukama yebazibwe. Naye newankubadde nga Yesu alokola era awonya era akola ebyamagero era asumulula obulamu bw'abantu, tekindobera olwaleero okukulabula. Ennaku zino
Mukama antaddeko omugugu gwa kulabula kanisa na kuyamba bantu. Setaani babadde afudde omunyago gwe era babadde atandise okufula breakfast. Bayibuli ganti amanyinga ekiseera kimuweddeko. Setaani amanyinga ekiseera kikoze kitya? Agolokose n'obusungu bungi nnyo, n'obukolomoni bungi nnyo, n'obukodyo bungi nnyo, ne strategy nene, n'obumalirivu bungi nga jidde mu buli kala zajambadde. Mission ye kutwala abantu mugeena, tayagala gendayo yekka kubanga amanyite ekiseera kimuweddeko. Nti agolokose nga alina obusungu bungi n'ekiruyi kingi, obanga kisoboka akyamye n'abalonde, abalondebwa, abanazibwa n'omusaayi gwa Yesu. Tewali kirumanga ekyo okuba nti wategeera ku Yesu, Yesu wamumanyako naye nga Setaani akweweredde kutwala mugeena. Bassebo ne banyaba abaana ba Mukama, tulina okubeera alert, tulina okuba nga tutunula. Yesu yaleka akyogedde, yagamba atya? Watch and tosaba busabi kyokka, togamba bugambi nti kusaba busabi kusa. You watch and pray, you pray and watch. Otherwise bw'otawaakinge omulabe yamaze dde okukyusakyusa obukodyo bwonna, yamaze dde okwambala, ayambadde buli kyambalo ekya buli kkala. Naye eky'omukisa omulungi kikino nti Yesu yavaano ng'atulabudde. Buli kintu kyonna it is taken care of. Buli ekinajja Yesu yatulabula. Ababoka banafuuka omunyago, abatasoma Bayibuli, abatagala kumanya kigambo kya Katonda, abalokoka ninga tebagala kumanya yabalokola, balokole naye yabalokola tebagala mumanya. Ebyamagero babyagala, omukozi w'ebyamagero tebalina budde bwe, tebagala kumanya. Amafuta bagaagala, agaba amafuta tebamwagala, tebalina budde bwe, tebagala kweyongera mumanya, tebagala kumanya nonoze akola atya, atambula atya, kikyayagala ne kikyatayagala. Yetabu yokka weeri bwe kana akutanda noba ng'oyagala byamagero byokka nga tolina nkolagana na mukozi wa byamagero, Setaani ajja kusibamu ebyamagero bye. Setaani ajja kusibamu ebyamagero ebibye. Kama ebazibwe sikyabawulira, Mukama ebazibwe. Bw'oyagala ebyamagero n'omukozi w'ebyamagero naye mumanye, toyagala kintu kyoli naye ng'oli nannyini kyo ye tomumanyi nga tomwagala. Omusajja bamuyita ani? Isaaka. Yali nga akadiyemba amaaso ge nga ganyimbadde, yatuma matabani wagenda amuleetera omuyiggo. Ensi eno yava dda ng'erimu abantu abalimba era gwe alimba tolowooza nti gw'osoose okulimba. Ensi eno yava dda ng'erimu omuzimu ogw'okulimba. Omwana omulenzi yeekobaana ne maama we, omuvubuka bamuyitanga ani? Yakobo. Yeekobaana ne maama we ne yeeteekateekako obwoya. Yakobo ekyo yali asinga okwagala, manya nga taata Isaaka ye yali ayagala nnyama, gwajjako ennyama tayagala nnyo mumanya, teyamumansitalinga. Era okukakana Yakobo yava gy'avudde n'atrikinga taata we, nabba omukisa gwa muganda we, n'alowoozesa kitaawe nti yenze Esawu. Taata n'agenda maaso n'okulya obunyama bwe, n'omuwa omukisa n'amuwa omukisa. Ngezaako kugamba Yesu byakola obyagala, ne Yesu mukola otya? Si kyabawulira. Ne Yesu twala obudde naye omukola otya? Yokaana 5. Kansaba omusomi mulungi onsomera olunyiriro lw'omwenda ne bw'ova ku lw'omunaana. Yokaana 5:8. Yesu n'amugamba nti golokoka, weetikke ekitanda ky'otambule. Pulira. Amangu ago omuntu n'aba mulamu, ne yeetikka ekitanda kye n'atambula. Mpulidde. Oluddako. Naye olunaku olwo lwali lwa Ssabbiiti. Mpulidde. Abayudaaya ne bamugamba oyo awonyezebbwa nti leero Ssabbiiti, muzizo gwe okuweetikka ekitanda kyo. Naye n'abaddamu nti oli amponyezza yaŋŋambye nti weetikka ekitanda ky'otambule. Ne bamubuuza nti omuntu oyo y'ani eyakugambye nti weetikka otambule? Naye eyawonye nga tamanyi bw'ali.
kubanga Yesu yali amaze okugenda abantu abaali mu kifo kiri nga bangi. Komaawo abantu okubeera mu kifo nga bangi kikugaana kumanya yakugambye nti weeteeke ekitanda ky'otambule. Kale tetuganye abantu bangi. Mwaba abantu abangi buli omu yagambye okukyetikka. Yabaayi abantu abo abangi obamazeemu emyaka emeka? Omwami yamala emyaka emeka nga mulema? Kampulira nyamba okuddamu. 30 38 mulema. Abantu bangi naye ku bonna tewali yamuyamba. Abantu bangi tewali yamusuula yadde mu kidiba, newankubadde nga malayika bwe yajjanga yatabulanga amazzi ayasookanga okugwa mu mazzi n'akola atya n'awona. Abantu bangi, what does that mean? Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza ndi bonna bali important gy'oli kubanga bangi. Omusajja n'agamba nti weetike ekitanda ky'otambule ng'omaze emyaka 38 oli mulema. Abantu abalala bonna tewali yakuyamba. Owoza bangi. Tewali yakusuula mu mazzi. Oyo yemolerwako. Oyo musajja yepankirwako. Oyo oyinza obutamubuuza amannya ge. First of all, ekitanda tiyakyetikira waka, yakyetikirawo wennyini awo. Bwe mbanga neetisse ekitanda nenkikuba ku mutwe nentandika okutambula, bannange ne bwe ntambulayo ebigere 6, simanya nti ebintu birabika bikola. Sibawulira, simanya nti bikola. Lwaki awo wennyini sikyuka nenga taata sebo gwe ngambye okukyetikka taata yiba kuyitaani munnaani obeera wa ssebo taata mpa kasimuko mpa akanambako kubanga tomanya nyinza okuba nkyatambula ngenda amagulu ne gaddamu ne galemala tomanya nyinza okuddamu nenkwetaaga wangi olwaliro magulu enkya yaliba emikono olwaliro nze enkya yaliba maama wange olwaleero nze nkyayaliba mukwano gwange mpa ku kanambako Yesu amannya go osulawa. Bwe mba nkunoonya Yesu nkunoonyeza ku nnyumba zaani? Nyinza okumala gatambula neŋŋenda bugenzi nenzirira ekyamagero nenkifula nga kyekikulu ennyo nga kyentutenga ekikulu akinkolere nga Yesu etaaga mumanya. Kakati wuyo wetwogerera ali mu bizibu. Omwami ali mu bizibu. Number 1, ekitanda yakyetisse ku Sabbiiti. Aba Seventh Day bamulumbye. Bamubuuza nti okyetikka otya? Weetikka otya ekitanda ku lunaku lwa Sabbiiti? Bamukucunya. Bamucunya. Bamubuuza ani yakulagidde okyetikka? Ng'amumanyi. Ng'amumanyi. Bayibuli egamba etya? Bamubuuza batya? Bali bagenda nti naye olunaku lwe yakyetikka lwali lwa Sabbiiti. Ekyaddako awo Abayudaaya ne bamugamba yawonyezeddwa nti leero Sabbiiti, muzizo gwe okwetika ekitanda kyo, you are under arrest. Bamuarestinze. Naye n'abaddamu nti oli ayamponyezza ye yaŋŋambye nti weetika ekitanda kyo otambule. Ole 12 ne bamubuuza nti omuntu oyo ayakugambye okwetika ekitanda ku lunaku lwa Sabbiiti yaani? Kati mwabatamanyi Bayibuli mu Yeremiya eri essula 17 lunyiriri 21 kyali kimenya mateeka okwetika ekintu kyonna okiyisa mu Yerusaalemi ku lunaku lwa Sabbiiti. Wandika biwandiike togendayo obudde tewali. Kati omwami gwe musango gwe bamukutte mu mateeka g'Ekiyudaaya ali under arrest, kwetika kintu n'akiyisa mu kibuga ku lunaku lwa Sabbiiti. Mukwate. Naye omwami okumukwata kituyambye okuwulira ebigambo bye tubadde tannamanya ne bye tubadde tannalowoozaako. Omwami yawonye naye ayamuwonyeza siwulira. Omwami ye naye ayamuwonyeza. Mbuliza neiba akulinaanye nti gwe yakuwonya omumanyi. Yesu omumanyi. Oba oyimbirira byakola oyina enkolagana naye. Lwoba ogambye okuddamu okumwetaaga oyina gy'omujja. Omanyi bwe bamuyita,
omanyi bwe bamukoola adress ogirina oba olinda ayamukuyitira luli yabaddamu mukuyitira oba olinda ayamuleeta yabaddamu muleeta. Yesu omulinako relationship, omulinako enkolagana. Watwala ekikolo n'eddagala. Buli lwotwala Yesu oba otuta ekikolo n'eddagala. Yolye bw'otwalako ekyamagero kyokka nga ye Yesu tomumanyi oba otuteko ddagala lyokka. Naye ng'ate bw'otwala ne Yesu noba nga gw'olina olwoba olina ekikolo n'eddagala nti enkya ne bw'onoddamu okumwetaaga ojja kumuyitako buyisi wano akikkolere kubanga wamufunako enkolagana. Ani aŋŋambako nti amiina? Sikyabawulira Buluganda, ani agamba nti amiina? Mb'omwami nga tamanyi naye naddamu n'agamba bannange enzolya yamponyeza ye yaŋŋambye okwetika ekitanda ntambule. Ole 12 ne bamubuuza nti omuntu oyo yaani ayakugambye nti weetika ekitanda kyo otambule? Naye ayawonye nga tamanyi bw'ali kubanga Yesu yali amaze okugenda. Abantu abaali mu kifo kiri nga bangi nga tomanyi, wulira okuswala okulya nga tomanyi bw'ali, nga ate yakuwonyeza naye nga tomanyi bw'ali. Kati gwafaanana bw'atyo. Olwaleero gwenzize okulabula era olwaleero gwe nnyina enjiri yo mu linnya erya Yesu. Ngambako nti amiina. Waliwo denja eziwerako bw'okuumira okukkiriza kwo kweyo level ey'okuba nti omanyi kye bakkolera ayakikolera tomumanyi. Bw'oba tomanyi yakikola n'omulala bw'anakikkolera bw'anakkolera ekifaanaganako ng'ekyo nakyo jja kikkiriza. Ye mukyalo oli gwenkulaza yayingira mu buliri bwa muganda we n'amuyambako ku mirimu n'asavinga bbaawe ye omwami nga tabiraba mu njawulo. Bw'onooba ogulumiza kikkolerwa kyokka naye ng'akikkolera ye tomumanyi, omulala bw'alijja nga naye akkolera ng'ekifaanana ng'ekyo jja kikkiriza. Yesu ayagala omutegeere. Bafilipi 3:7 agamba atya? Bafilipi 3, ngenda kusaba omuntu omu adduke emisinde alundabire alonsomere. Bafilipi 3:7 lugamba nti naye byonna ebyali amagoba gye ndi ebyo nabirowooza nga kufiirwa olwa Kristo, naye era n'ebintu byonna nabirowooza nga kufiirwa olw'obulungi obungi obw'okutegeera Kristo Yesu Mukama wange. Ku bw'oyo nafiirwa ebintu byonna era mbirowooza okubeera empitambi ndyokke nfuna amagoba ye Kristo era ndyokke ndabikire mu ye nga sirina butuukirivu bwange obuva mu mateeka wabula obutuukirivu obuliwo olw'okukkiriza Kristo okuva eri Katonda mu kukkiriza. Ndyokke mutegeere ye. Olwo lwenjagala olwo. Ndyokke mutegeere ye n'obuyinza obw'okuzuukira kwe. Mwana ng'esome ng'oteeka ewali koma ng'ogiteekayo. Ndyokke mutegeere ye n'obuyinza obw'okuzuukira kwe n'okussa ekimu okw'ebibonoobono bye nga mmufaanana ne mu kufa kwe. Ne bw'okoma awo wali okozeyo loosi ku lwa Yesu? Mu bulamu bw'olinayo ky'ojjukira kye wali weerekereza ku lwa Yesu? Okakasa singa nkwadde olupapula n'ekkalaamu nega ndi mpandiikiraako bye wali weerekereza ku lwa Yesu yeebiri. Ntera n'okwogera bwe nti nakati ate njogera. Enjawulo y'obulokole n'eddiini eri bweti nti mu kulokoka mulimu okwefiiriza. Bw'ogamba nti mmaliridde ngenda kulokoka, wabaawo by'oba ogenda okufiirwa ku lwa Yesu. Mu ddiini tekyetaagisa nnyo. Mu ddiini oliwaddemu okusigala n'essabo lyo nga ne mu kereziya mwoli oba mu kkanisa mwoli. Mu ddiini tewabaawo akubathari nga tebakulemerako nnyo. Oliwaddemu okuba n'abakazi bo 3 ng'ate ne mu ddiini mwoli. Oliwaddemu okuba ne bbaalayo ate nga ne mu ddiini mwoli. Oliwaddemu okuba ne bagirlfriend ate nga ne mu kwayo yimba. Mu ddiini. Naye mu bulokole bw'oba onoolokoka, obulokole bulimukko ku kwefiiriza. Yesu yakyogera agamba atya nti anjagala yeefiirize yekka yeetikka omusaalaba gwe angoberere.
obulokole bwonna obutakufiirizanga kintu kyonna si bulokole. Bw'oba tolina kyojjukira kyewali ofiiriddwa ku lwa Yesu tonnalokoka. Era nze ekyo kyekinkakasa nti nalokoka, kuba nsobola okuwandika lisiti y'ebintu bye nali nfiiriddwa. Nabanyumiza dda bwe nalokoka nalina baggaalo nga bawerawerako, naye bwe mmalira ddala okulokoka nga ngenda mbasalako omu ku omu, nga mbasalako mbakendeeza, waliwo ggaalo omu ye yali alemeddeko ebyaddala, yali alemeddeko ebyaddala era nga yafiirawo. Nemugandi wategedde, yansanga ku dduuka wali we nakoleranga, bayitangawo ku Zinaabala General Enterprises. Bavubuka bannange olwokuba ffenna twali mu kikoosi, buli muntu ayina, buli ssaawa waliwo omuntu ayingira nti waliwo akwetaaga ebweru, waliwo akwetaaga, nebanga nti waliwo akwetaaga ebweru. Nebagamba naye nabagamba nalokose, nebagamba twala eri, nebagamba omuntu wali ebweru akwetaaga, nentegera ndi gyali nenfuluma ebweru. Olwo njakka eri mu mwoyo nkoledde, nemugamba gundi Beatrice, wategedde bwe nalokose? Bannange zino ekyangwako sikirabanga. Omuntu namubuuza bubuuza nti wategedde bwe nalokose? Tuli ku lubalaza bweru ku street, batundawo n'amawulire awo n'obutabotabona, kati nkyajjukirawo. Waliwo n'abo abantu abakuba wolokoso bali awo ku lubalaza, omuntu mugambye bya bulungi nalokose, ze mbadde manyi ekintu kigenda kukomaawo. Omwana omuwala yatema mulanga ku street, naga maama nnyabo nfudde. Ngenda okutunuulya abali bonna nga batunuulidde nze, kati nenjagala omugamba nti mbadde nnimba tubireke. Nenjagala obbiza Mukama didira kwosa okujjangu eno nga nebyenjogera tebikyategerekeka, njagala byegaana, njagala bikkiriza. Kwegamba akaabidde mu bantu, abantu bonna bantunuulidde ninga aswadde nga takikkiriza tinsobola okulokoka, kubanga manyi kyekitegeeza okulokoka, kitegeeza mukola ki? Kitegeeza musalayo. Era ekyo siri kyerabira, kyansigala nekubonga nenga ndi okulokoka nga kulimu omuwendo ng'osasula. Mukama yeebazibwe. Era siddangayo mulaba okuva ku olwo, oba yandaba bw'aba alina wandabira, Mukama amumpeera omukisa. Mukama yeebazibwe. Buuza oyo akulinaanye nti gwe walekaani, mumbuulize aleme kweko mugendi gwe walekaani, bwe walokoka walekaani. Waliwo ayanga naye musumba ebintu ebyo mubyogera, ekizibu kye mutamanyi musumba. Bannange omuntu atakuvumye, bannange omuntu atakuyombesezza nga temutabuse, siga ndi mutabuse butabuse, bannange talekeka. Bannange kukimugamba bannange, kati okuloka kitegeeza kuleka bantu bannange, omuntu n'omumenya omutima. Bw'oba toyina gwe wali oleserwa Yesu tonnalokoka. Waliwo nga nti nze, waliwo nga nti musumba nsabira ntabuke naye. Sikulimba nalongo, waliwo nga nti musumba nsabira nkole ndya, nsabira ntabuke naye, wabeerewo ekitutabula ndyoke mmuleke, naye talekeka nga tetutabuse. Oyagala kusooka kutabuka naye olyoke omuleke tonnalokoka. Nkuweerera amagezi. Bayibuli egambye nti anjagala yefiirize yekka, yeetika omusaalaba gwe, akola atya? Angoberere. Kampulire yagamba nti amiina. Yesu atasobola kukostinga, oyo taba Yesu. Yagamba omusajja omuna genda otunde byonna byolina gyongoberere, yali amwempampalikako. Namuganga genda nga Mukama wange lyonna gy'onoogendanga, ngenda kutambula nawe. Namugamba kati sooka ogenda otunde buli kyolina gyongoberere. Bayibuli ga naavaawo ng'akotookeredde bw'ati, namugamba onzise. Pawulo agambye byonna ebyali amagoba gye ndi, natuka ekiseera ne mbirowooza nga kufiirwa, ndyoke nfuna amagoba amangi nga ye Kristo.
byonna ebyali amaki siwulira byonna ebyali amaki olinayo ebyali amagoba siwulira olinayo ebyali amagoba nga ku byo kwe weekutte nga tebirekeka nga tebiteeka kyemmanyi mu ebyo mwe mwali boyfriend oyo mwe mwali girlfriend oyo mwe mwali biiki mwe mwali sigala mwe mwali enjaga mwe mwali walagi mwe mwali kwete mwe mwali amalwa mwe mwali ebikiri mwe mwali bidisiko mwe mwali enkunamyo ate oba ekyo njogedde kyaki bw'oba onoomutegeera waliwo byogenda okufiirwa bw'oba onoomutegeera waliwo byogenda okusaddaaka bw'oba onoomutegeera waliwo byogenda okwerekereza bw'oba onoomutegeera waliwo omuwendo ogw'okukisasulira mwabawoza Yesu manya yasasula manya Yesu yasasula yatusasulira byonna bayibuli gye mutategeera bulungi yasasula bibibyo yasasula ku lwa bibibyo gw'okumutegeera naawe olina omuwendo gw'osasula ono agambye ndyoke mutegeere je bw'omala omutegeera bannange bw'omala omutegeera otandika okulaba nga oba oyagala oba toyagala waliwo byogenda okufiirwa wangi lifestyle enjogerayo oyinza ogenda okwekebera mu Yesu endabirwamu egye bayita Yesu omanyi Yesu ndabirwamu oyinza omuntunula mboodi ogenda okulaba nga gandi munnange ate ng'oliko ebijonjo ozze kuntegeera naye olugambo nga lukuli bubi ozze kuntegeera ng'ovuma nnyo ozze kuntegeera ng'owemula oyagala kuntegeera ogenda omutegeera nga tolina weewemulira womalira omutegeera nga tolina weeyambalira nkunami bw'omala omutegeera nga walagiwo talina bw'ajaawo bw'omala omutegeera abakazi ababiri nga talina bwe bajja mu mbeeraayo kasitoga nti oyagala mutegeera waliwo omwendo ogw'okusasula Pawulo ge ndyoke mutegeere mulokole gwe gamba nti wange Yesu ayagala kukozesa naye ayagala omutegeere. Do you know what it means for someone to say that I know you? Omuntu kitegeeza omuntu ogandi ogamba oyo mutegeera. Waliwo enjawulo wakati w'okumanya n'okutegeera. Nze mbuuza Yesu omumanyi oba omutegeera? Omuntu wagamba nti manyi Kampala wangi no oli wagamba nti manyi Kampala manyiwa Kampala manyiyo n'omulala nagga nti ntegeera Kampala ani gwandiyagadde ogenda naye wangi ate amanyiyo lwaki tiwandiyagadde genda n'amanyiyo okumanya Kampala tekitegeeza kutegeera Kampala. Kati abantu bangi abamanyi Yesu naye nga tebategeera Yesu naye nga bamumanyi. Nze mbuuza gwogoberera amanyi Yesu ategeera Yesu? Yeggwe omanyi Yesu otegeera Yesu? Pawulo alwana mukola atya? Si kyabawulira. Pawulo alwana kumukola atya? Alwana mutegeera gendyoke mutegeere n'amaanyi. Ulia bwayagala omutegeera ulia bwayagala omutegeera tayagala kumanya Yesu lyokka linnya. Agamba ndyoke mutegeere ye n'obuyinza njagala nabwo mbutegeere n'amaanyi ag'okuzuukira kwe njagala ngategeere n'amaanyi ayagala gakola atya? N'amaanyi ayagala gategeere. Kubanga bw'otegeera Yesu n'otategeera maanyi bajja kusibamu amaanyi amalala, bajja kusibamu ag'ekikwangala. Wangi abantu bazibu omulembe gwe tulimu. Ogenderera okugula ekintu nga kya Japan ne bakuwamu ekya Taiwan naye nga kifaanaganira nakiri ky'obadde onoonya. Yesu bw'otomutegeere waliwo bingi ebifaanana Yesu olwaleero. Ate era bwe babibrandinze babitumidde ddala Yesu. Bw'ototegeere Yesu waliwo bingi ebifaanana nga Yesu. Tuli mu mulembe oguli very challenging, gusomooza okufa. Lwaki? Kubanga wetwogerera ebyagala okwefaananyiriza Yesu bingi nnyo nga bwe tokirowoozangako.
ate nga buvunaanyizibwa bwaffe okulabula. Buli muntu yenna atalabula, abantu abakawunti faintinga product gy'atunda, omuntu oyo aba mu kkobaane n'abo abakikola. Wangi tewali omuntu atasobola kubeera concerned, tosobola butaba concerned ne bwe bafa kampuni yammwe ng'erina ebintu byekola ne mukizuula ku market nga kuliko abalala ababikola ababifeekinga naye nga tebakola quality yammwe nga babba bubbi bantu. Tugambe mutunda sukaali naye wali abapakinga nga bwe mupakingira ddala ne bapakingamu omusenyu ne bawandikako ebigambo byammwe. Bw'otaba concerned kitegeeza oli mu lukwe nabo, weekobanye nabo, balina enjawulo gye bakuwa. Wali abategeera bye njogera? Tosobola kwepankira ku sabbuuni wa omo n'omupakinga gwe noteekamu ebintu ebirala, noteekamu omusenyu mu paketi za omo. Aba omo ne basirika, tebayinza kusirika, tebasobola. Either balabula, bwe baba tebannakwata balabula. Tosobola kukwata sukaali wakakira ng'ensawo zakakira kungulu, gwe munda noteekamu omusenyu n'ogutunda ku market noteeka ali mu store. Owa kampuni ya kakira n'akusanga ng'otunda omusenyu mu kutiya zaabwe n'akuleka, bw'olaba nga akulese omanya kirabika mwe bamu. Kyolaba nze neewuunya buli lwe njogera ku bafeere ndi bazinze ekkanisa, bwe nsinga n'omusumba yayita omutuufu ng'awalampa mu nze ntya ne ŋŋamba naye ono tabanga y'omu ku bo. Sikulimba. Everyone must be concerned. Toyinza kulya babbi nga bazinze ekibuga kyonna kyonna, abafere bakizinze, abaali abasamize bonna 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 tokyamanyi gye baalaga. Ekibuga kino kyalimu abasawo Abaganda, Kabwa Kaganda, Nkokote Gwamu Buloolo, Mutuula Kungo, Maaji Mooto, gonna gabanga n'amanya nga Mazibu Makambwe, tewali linnya libogera lyangu. Baalagawa bonna baafa. Hani agandi baafa. Bwe baba baafa emizimu egyabalimu tegyafa. Naye omanyi gye baalaga? Amasabo gaabwe gaddawa. Amasabo ago gaalagawa. Omanyi gye gaalaga? Number 1 tebalokokanga. Ate tebaafa. Baakyusa mannya. Ayali Mutuula Kungo. Waliwo oluguudo kw'okwata ku lw'Entebbe n'omusangayo nga ye Nabbi Kisaaki. N'omubuuza naye ggwe, si ye ggwe yali Mutuula Kungo. Naganvaako. N'omuga naye walokokera wa? Ebyo tebikkwatako. Ani yakusumba? Ebyo tebikkwatako. Kola bibyo nange nkole byange. Rebranding. N'abalala bwe batyo balina gye baazinga ne bazindazinda obubugabuga bonna, omusinganeyo nga gyayiyiza. Lwaki? Baatula wansi ne babala. Number 1 bafuna challenge. Ministry ya Information yagoba okulanga abasawo Abaganda ku maleediyo. Bwe baabagoba obutaddayo balanga ku maleediyo, bonna ne beeyubula wiiki eyaddako, abataafuuka bannabbi ne bafuuka basheeka. Kubanga etteeka bwe lyajja teryagambako ne baseeka ab'ebicupuli tubagobye, tebaseeka aleete layisinsi emukwata. Bagamba basawo Abaganda temuddamu ne mulanga, ne bagamba mwe mutumanyiira katwekyuseemu, ne beeyubula. Kati bannabbi, bapaasita, bamasheeka. Mulokole, attention. Ebyo byobadde ozunga amaanyi gali eri, maanyi gali eno, tudduke. Bagambye kiguddewa, gye kibwatuse gy'ogenda. Ojja kugwa mu baffere nga totegedde. Ekkanisa eri under attack. Nkiddamu, the church of Christ is under attack. Bannabbi, ab'obulimba, abayaaye, ababbi, bamaze okukola strategy. Bamaze okukola strategy ey'okukonvinsinga nti balina amaanyi, naye nga n'abagaweera obujulizi nabo bannaabwe bali mu kikoosi. Kipulaani kiri awo. Abaliregedde mungambeko nti amiina. Tuyimirire. Teeka emikono waggulu.